omwami ono yamagezi gamulowoozesa nti ekyokukwata amaje n'ogayiwa mu bantu olwogenda kusobola okuba instilinga mu fear era buli kyoyagala bwe kigenda okubeera paka nti olwo bw'onookozesa power amaanyi agasukulumya obungi ojja kusobola okwakivinga kyoyagala. Simanyi oba agenda neyeerabira ebimu ku bye yali akozeeko emabega. Ebyafaayo bitulaga nti omwami ono yayingizaako abantu banka n'akakadde ne bafuluma n'akasanvu ng'ayina amaanyi, yayina power, naye abantu bayingira banka n'akakadde ne bafuluma n'akasanvu nga buli omu omutima gumuli wamu nga tewaliwo mundu evuze, ng'olwo akyayina ebintu bibiri, akyayina power ne influence. Omulugube bwe gwamweyongera yasigaza power, influence n'eyitaawo. Influence n'eyitaawo kati essaawa eno buli kimu okukifuna ayagala kozesa power. Kyesitamanyi nti eno power gy'ayagala okozesa egenda musustaininga paka ddi kuba agikozesezza ndaba eringa egenda enaabuuka. Era kati essaawa eno tulaba ku power versus influence nti ne bwakwata abaana ababuuza Bobi Wine abawaaki nga tewali, ye n'akozesa power alowooze nti asobola okusitopinga ekyo, naye power eremeddwa okusitopinga ekyo kubanga power singa yali esobola okusitopinga ekyo olwaleero akwata abaana n'abasiba abamachete babobi yanga bali mu makomera. Naye waliwo abali ebweru abakyayambala red beret nga bakimanyidde ddala ekyatuuka ku Bobi yanga naye kisobola omukola kisobola omutuukako. Ekimu ku kikulaga nti baaguba dda bino byezookola kati buli omu afuniddero ku mulala. Ekyokubeera nti okozesezza eryanyi n'osiba Bobi yanga n'osiba bamachete omulala tekimuyimiriza kukola kyakola, kitegeeza power tekiggwa. Naye ate ojja kusanga omwana ng'ayimiridde mu kamera ayogera byayogera n'omubuuza bino byonna byoyogera oba byokola wali oyogeddeko ne Bobi Wine influence kati gw'ojja kulowooza nti ojja kukozesa amaanyi paka amaanyi gongera kumala mu kitiibwa n'abantu butakutya. Luli twali tetukimanyiyo nti omuntu osobola okuyimirira mu kamera n'oleetera omukulembeze matatu, omwana n'ayimirira mu kamera n'awa jene ebibye nga talina kyatidde. Kitegeeza amaanyi ge mukozesezza amangi ekitiibwa kigenze ate abantu beeyongedde kwekyawa bwekyayi. Akikola omwana n'ayimirira mu kamera n'atwalira jene ebibye nga tatidde ku kiki naddirira buli omu n'atula bw'ati naye luli tekyaliwo nga jene ayogerekekako. Jene ow'amagye ayogerekako oyinza omuyisa ne mukamwa. Naye abantu bagenze bafunalo. Bw'alaba itongwa ng'ayogera n'afunalo, bw'alaba aptopu ng'ayogera, bw'alaba payasi ng'ayogera, buli omu agenze afuniralo ku munne. Kati bino by'okwata amagye n'ogakasuka mu bantu gwe ngolooza abantu oba instilinga mu fear. Bongera gamanyiira. Bongera gamanyiira era olunaku lugenda kukyanga ennaku endala. Waliwo agenda okwekyawa. Kati agenda okwekyawa omulala afunirero ku mulala n'omulala afunirero ku mulala. Olyoka ompulirire. Olowooza amagye ago ganatta abantu. Mu Bannayuganda mwolooza bano abasajja nabo bennyini ab'amagye baakowaaba abasajja kuba batunuulira abasajja be baprotectinga. Basula mu matiribona bo basula nga mbizi za mu nsiko. Baabakoowadde bamutwogera nabo ne bagaa temuggyako kigere. Bano batambulira mu bantu ennaku zonna n'akyama ku dduuka n'agula sigala. Gwowe edduuka buuza omusirikale omugaye enkya bwe bikeera nga bitabuse afande oyinza okunjokya. Bajja babuulira ke bafunye ekyasi nga babayitaayitamu batya batambulira mu bantu. Nammwe abantu mba mobilize nga abo ab'amagye mbagawa ekikiri kitya. Abo boolaba baabakoowa dda nabo balinda bulinzi empanamalweri yabikadde be olyoka owulire ekyo kye balinze balinda bulinzi bannansi we munaakera mugana. Kati ono omwami yamanyi kyakola kigenda musustaininga paka. Sigala ng'osindika amagye mu bantu golooza oba instilinga mu fear. Ffe twali tetusobola bayisaamu gaali luli nga tetusobola. Naye twatuuka ekiseera byonna bye mukola mulowooza mulaga pawa mulaga eryanyi nti tubatye. Twongera butabatya. Kati nga n'abalala bwe bafuniralo ku balala bugenda kukya lunaku lumu bweru ti ng'ennaku endala ate nga tekiri wala tugenda kukirabako.
tugenda kukiraba ku lwalero bwoba osiba abaana n'obateeka mu kkomera ng'olwalero waliwo abali ebweru nga balabye ku bannaabwe naye ne batatya n'asigala nga waali ng'amanyidde ddala ekyatuuka ku Bobi Yanga ekyatuuka ku Bamachete nange kisobola okuntuukako naye n'atazikiza linda bintu bijja bwe bityo gradually bugenda kukeera olunaku lumu nga n'amagye olwalero ge mulowooza nti baabakoowa nabo balaba bye mukoze abantu ebyekisiru mubasuza nga mbizi bannamagye bennyini nabo bakimanyi nti sente ze babasasula ziva mu bantu si zammwe akakati ate betujjamu sente bayinza okukeera babamalirize olw'okubanga bagezaako okuprotectinga mmwe balinda bulinzi kimu bannayuganda era bannayuganda kye muba mumanya abamu abakulu twogera nabo nabo balinda embeera zonna ezigenda mu maaso gy'olaajanira nti gundi bamututte tubuuse bannayuganda omubaka wo wa paalamenti ddi lwabyogerako kino sikikola kuwala n'ababaka ba paalamenti nedda nkikola kubuusa bannayuganda bakitegeere nti essuubi lyabwe teriri mu bakulembeze liri mu bannayuganda njagala olabe obunkenke obwabaddewo olunaku lwajjo bano babayoola eno ekitebe bakiyingira twaligambye nti abo babaka ba paalamenti be bakoze omulimu omunene ogw'okulabisa kubanga platform baziina diro babyogerako omubaka wo yabipostinzeeko wadde obyogerako goloza tebabiraba oba olowooza okubipostinga okubyogerako si kyamakulu bwe kiba si kyamakulu pulezidenti waabwe gwe bagamba nti ye mukulembeze waabwe nga ye byakola bo nga tebabikola tugambe nti bo balwanira bwa njogera naawe awooza toyogera ku mubaka babaka baffe temuyina babaka bammwe ekyo mukitegeere temuyina babaka bammwe muli bannayuganda abeetaaga okusituka okwerwanako we wali pointi wokka okategedde nze njagala ombuulire ku bunkenke obwabaddewo bannayuganda bonna babadde ne byokkola bonna mu diaspora luli eri nga bisobola obbeera bwe bityo mu diaspora ne gutayaka statement wagirabyeko mu diaspora okuva mu diaspora about the incident eyabaddewo olunaku lwajjo n'eriwo nga n'omukulembeze waffe yatuuse okupostinga bw'olaba nfudde muhoozi ne Museveni be baba banzise walabyeko mu diaspora wadde omuliro ogwaka lwaki tegwaka olowooza lwe lutalo lwe tulwana lwenzize ngambagambako ebbanga lyonna nti tuyina okuteeka banna nkyukakyuka mu positioni zaabwe n'okubalabula nti abo abantu tebalinaffe bw'oba olina kyokola kikole ku lulwo osegedde tuyina okubeera strategic kyekyo kyenzize ngambagamba ebbanga lyonna okategedde kati gwe munnayuganda ali awo alinda okulwanirira omubaka wa paalamenti ng'omubaka wa paalamenti bwakugamba nga bwali eno okulwanirira wawalwanira embuuliraawo nti waliyo mu paalamenti ekiyita nga kiyita kiri mu feva za munnayuganda ansi eri nti nedda waliwo mu paalamenti ekiyita nga kigenda kufevalinga ggwanga lyammwe uganda ansi eri nti nedda bali eri mu kugabana musimbi gwammwe ekyo kye tubagamba ne mutubuukira ne mutuvuma kubanga tulabayo okubasinga mubaka obusente bw'abo ababaka engeri gye twali batadde ekifo kye twali batadde ku bunkenke kubanga bagenda tufunamu nga tubasabira obululu osegedde naffe tubafunemu nga bamobilizinga bannayuganda okuzuukuka kwerwanako osegedde tubeera at least 50-50 temuli baffe nti ye naye mwetaaga abantu baffe okugenda mu position ze mwagala kati kiki kyolina okukola bali eyo basirise bali bati bonna balinganga abatabiraba kati gwe ng'oli awo va ku mubaka Gaddafi gwe baatutte CMP futu soja be bayoola enkya n'eggulu be bakola ki be bakwata be bayoola osegedde luno olutalo tululimu ffekka na mukulembeze waffe tululimu ffe nga bannayo
Olwaleero akulira Lutikko y'e Namirembe omujja Reverend Canon Dastan Kiwanuka Mazinga lwatuuziddwa mu butongole okudda mu bigere bya ddiini awummudde Reverend Canon Jonathan Kisawuzi. Bino biyambe okulaba okutuukiriza okuweereza buno. Ku mukolo guno ogubadde ku Lutikko e Namirembe akulembeddemu okusaba abadde Reverend Canon Augustine Magala Musiiwuufu eyaliko ddiini wa Lutikko eno ow'omwenda. Katonda byamugamba ono nga kyajja aweebwa akazindaalo okwogera atandikiddewo okukyomera abakulira ekkanisa ya Uganda bagamba nti bakkalidde mu ntebe zaabwe ezigonda ne beerabira ebinyiga bannayuganda. boogere ku mitwe ebiriwo ekintu wekibaawo tukyogereko. Anokoddeyo okukwatibwa kwa munnabyabufuzi Dr. Kano Kiza Besigye gwagamba nti awangaalidde mu kkomero okuviira ddala ku nkomerero y'omwaka oguwedde kyokka nga mpawo omukulu wa kkanisa ya Uganda avaayo kumwogerako. Besigye ali mu kkomera. Ebifaananyi bye tulaba byagala okukaabya amaziga. Oba yakola ki oba yakola ki tetumanyi. Naye abasibe tetwagala basibe bwe bati. Ono atuuse n'okulangira banne okulowoolezanga mu kusaba mmotoka n'ebirala ebibayamba okuva eri gavumenti kyokka ku nsonga ezikwata ku bannansi ne beeveera. Bw'abaawe tulina okuyimirira. Bw'oba osaba emmotoka oli mutuufu okusaba emmotoka kubanga sente z'emmotoka mwewa musolo yakola ki yaziwa oli mutuufu nnyo singa nawe esobola okusaba nalisabye. Naye oba olisaba togattako byakusirika. Gisabe bagikuwe ogambe nti mwebale nnyo bassebo omuzadde. Naye kino si kituufu. Olaba oba banakwongera. Musiiwuufu ne gavumenti agitwaliddemu n'aginenya olw'okutandika okwerungiya eri bannayuganda mu kaseera kano ng'okulonda kusemberera ne batuuka n'okukola enguudo mu buli kasonda k'ekibuga ate ekikosa bannakampala. Enguudo wano watandise okukolaakola ate zonna bazikoze mulundi gumu. Lwaki bazikola mulundi gumu? Wandibadde mwasooka luno nebikola na luli nga luli n'obeerawo n'olinda ssaawa namba kuba bakola enguudo. Ku ngaba y'ebifo mu ggwanga Musiiwuufu agambye nti nayo egwana ekoma okubaamu kyekubiira. Mwaba gavumenti ebifo mubikabe nga mutunuulira amawanga gonna. Temutunuulirako bambolo bokka. Ebifo ne bibanga bifo bimeka ababirina bonna bamumaka ggwanga limu. Ate muba mumaze okugaba oba mukubadde b'amawanga ge gamu ab'amawanga ago amateeka gabafuge. Ono akomekereza abakulembeze b'eddiini nti be batunuuliddwa ng'essuubi ly'eggwanga nga kale basaanye baveeyo boogere ku nsonga ezizimba eggwanga so si kusirika olw'ebibaweebwa okuva eri gavumenti. Tubeeremu eddiini ne gavumenti ebeeremu eddiini tulyoke tukulembera abantu nga kyetubagamba bakisobola. Tugenda kintiisa kubanga tugenda mu kulonda 2026. Tabadde na bigambo biwoomu eri bannabyabufuzi abeekulembeza ate ne baleka eggwanga okugwa mu katyabaga. Nti mmwe abeeby'obufuzi mutakwate bigambo nabwegendereza ne mulumya abantu. Mmwe muddayo ku ssekukkulu ne mulya n'abaana bammwe ne mulya ennyama n'enkoko ne soseges n'ebirala n'abaana bammwe nga balya basomera mu masomero ga international. Bwene wako abantu bali mu makomera mu balumya Katonda atta omuliro. Omukolo guno gwetabiddwako omulabirizi w'obulabirizi bw'e Namirembe eyawummula Right Reverend Wilberforce Kityo Luwalira, Bassaabadinkoni, Bakanon, Reverend Canon wamu n'abalala. Twagala nnyo